Gasimbagane Ne Bannamawulire wano ku Radio Simba. Pita kibazo mu studio ez'ogikwanjulira. Osibyeyo otya ampuliriza yakoze olwaleero weebale ng'otuuse ku mulimu. Agenda naawe weebale yasuzeeyo kulikayo. Manyi nti kafyu eri naye tekigaana bantu kukola gye bakola ekiro abakola manyi nti bakola. Mu mbeera zonna. Nina Siraje Rubwama, nina Charles Bumushana, Ahmed Katerega Musaza ajja tusanga ne Aisha Kabanda. Chalisa kyakala kanana na byakulya. Charles Bumushana buza abantu. Abatuwuliriza abagalwa Katonda wamanya ate wakisa musimma nnyo olw'obulamu bwennyina n'obulamu bwe muyina. Mukulu kibazo mbadde ngobeera omubatiza John the Baptist ng'agamba mwe baana b'emisotaani abalabudde mujje muwone okufa muwone punishment ejja. Kati bani bamubuuza tukole ki? N'abagamba oba olina essaati bbiri gabakwemu. That was John the Baptist. Kati omuvubuka omu nga yasoma najja n'asinkana Jesus Christ n'amugamba musomesa nkole ki nsikire wa kabaka wa Katonda. N'amugamba gobeera amateeka ga 10. Nanga gobeera kirungi nnyo kati genda byonna by'olina obitunde obijje mu ssente oziwa nako ojongobeera mukana mugamba banga ojero olindako anabadde ntunulira kibazo ntunulira Sarayo olina agamba tunda byonna by'olina obuwa nako oyingira wa kabaka wa Katonda kibazo oyingira gwa mpayiriza kati nga mere gyendeeta iyo Katonda wa amaanyi Katonda w'amaanyi obulamu tubukozese okukola ekituufu. Abanna Uganda nti olina omukyalo omu babiri bwako omu. Siraje asidde. Yali agoberera enjigirizo. Ampuliriza Gasimbagane Ne Bannamawulire. Siraje buuza abantu. Batuwuliriza bonna balamusiza nnyo abafuniddemu ebizibu Katonda basaasire Waluseeke yafuddeyo mu bakateregeyo RDC baali bakamusiba abayisa naye Mungu yamuyise nga bakamuta naye n'abafuniddemu ebirungi mbozaayoza Charles alina sente ziyampa 5 naye zizaala buli luvannyuma lw'akabanga kati mukobo yafudde ishaka sagenze kuziika n'ensindika mujja wange balina bagamba ekyo kyokoze kikulu mujjani bamuwente ne bangamba olina okuteekamu akasente okoleko funding twala 10 nazitaddeyo naye ne bazindeetera 2 ampuliriza Gasimbagane. Siraje amawulire soka kwebaza aba International Committee of International Institution Human Rights bampadde offer ya conference nga bagisponsoring etandika 2021 mu Boston tuva tugende Lagos mu St. Louis 2073. That is bwenaba ntukiriza bibagala byonna kufuna visa nyangu baddeyo emirundi ebiri tabasobola jinzo kadi ya gundi passport yanayitadde eggulu bayinza okugimpa ku mmandu bakola okubiri ne byabo yokubiri ennaku tezinnaggwako simanyi nja kubuuza Dr. Diana Twina ajja kungaidinga ndabe amawulire wekyeno gosookerako gwa independence gitukuzwa olwaleero emboozi ebadde mu bantu ab'enjawulo bagamba saana okuzibwa tesaana kukuzibwa naye genda kukuzibwa n'abantu abagenda otukiikirira 6 lwokka nga bakubisizaamu emirundi 3 bwe bagamba ebibiri ku buli mukolo ekyo by the way Siraje nkiinako ebizibu nze ng'ow'omupiira bw'oba ogambye omuzikiti gwe waba Siraje wali eggaba nti gusobola okubeera n'abasaala 2 mubeera kagere ku kakere mumuyitaani naswi ku nasi ebibiri kati nze alina ekisaawe ky'omupiira ekigendamu abantu 1,000 lwaki oyagala nange obeere na 2 ekyo tekirifeya tulabye n'ebintu nga bijja byokka byekola byokka wali agado beena bameka batuweemu 15,000 very good kati bwe muba muyingira bwe muba mufuluma you concentrate
tusobola okufuna emilyango egy'enjawulo. Yes. Tekisoboka. Kisoboka. Tusobola kwefuga. Charles bino tobimanyi. Tobimanyi omanyi bya mu bbaala. Kale bw'oli musajja yongera kwabera ebisatu. Tujja bongera. Inspector, deputy inspector wa. Ate mu kuziika babagamba bamu. Deputy inspector baali bakyalina abiri naye baalinga 100. Ono byemuke mukwano gwange. Baali basukka n'abalooka eki. So bw'ogaa nti 6 nabano bajja kuyitamu naye bateka okubaawo logic. The truth is third wave njiraba eyingira. Charles toli musawo. No, there are many. No, Charles kale mbawuliriza. Osoma lugambo. Mbawuliriza okola ki? Yugera kyo badde okola kati. Osoma lugambo. Yugera. So mpuliriza abakugu. They have tuyina mikwano gyafe abangi katabali ku oxygen. So that is the problem. Singa ntubadde tuyina capacity ekola self regulation, yes. Abantu n'5,000 basobola okubeera mu songo jeko independence ya leero. Egulu abaddewo ya Buganda bagikoze mu nkola ya bulungi bwansi ya diversion. Ya Buganda independence. Anti yasuuka nga munana. Ssaabasajja na kyesimbyeko ekisira kwe kugaa nti wabeerewo obwenkanya ku kugabanya keeki, wabeerewo amazima n'obwenkanya ku kukulembera abantu, wabeerewo amazima. Yayogedde yatambulidde ku mazima naye nga almost yakutte ku saako zonna ez'ebintu. Parliament wiiki eno ebadde ne komite ez'enjawulo nga zikunya abantu ku bintu eby'enjawulo. Civil Aviation Authority yaluguddemu bagitadde mu kkoona ne bagamba nti esasula contract omu neyongeramu obuwumbi 2 kezitaaliza mu contract. Ne bagamba nabo bakirabira awo nga kigize poliisi. But siyaje munotinge n'okunotinga. Nalabye wiiki eno nga bagayaza high school bagulawo ekizimbe ekyajja omuli. Hostel. Yes, dormitory. Naye nga for me ekyabadde ekikulu tekyabadde ekyo kugulawo. Yabadde observation nti ku ssente ze baako meetinga katugeza akawumbi sijjukira zaabadde meka abagayaza hayi nga tebazikozesa zonna bazifissa. Naga nti twali baakukozesa $9,000,000 tukozesezaako 750 koze wow. Bino nga byakoma ku nkanji. No, nkanji ye yasembayo. Then omulala nalaba ndoza rare. Naba baggulawo ekizimbe. Naga nti anti batwalocating obuwumbi sijjukira the amount. Naye nti twasobodde okuzimba ekizimbe kino nga tuli about 30% below that threshold. Kunze ne bino bisoboka e Uganda. Nakomyewo balance techo gye bagudde dormitory. Kyebazo. Nakomyewo balance cooperation ne bamvuma ne kati bakyamvuma. Ya influences Janet minister. Namugaya yadde twazifisiza naye amasomero gali bubi. Bakyaje n'agamba nti lino lyerimu kugetusuubira okuddaabiriza mu financial year eno. So ndowooza baafunyeemu nga abo naye ng'ovuddeko awo poliisi nayo yakunyizibwa ku by'okukwata babaka ba Parliament 2 nga bafunye bbeera ne babakwata mu nkwata embi. IGP gwe yawadde okuwooza naga nti abo si babadde ba poliisi babadde tetubamanyi naye ababadde balaba ka video nga balaba uniform za black za poliisi simanyi bawaliwo kati abambala ebintu ebyo baadde baagala musiba actually yawonedde watono naye nga baadde baagala musiba ne bamugamba aleete report entuufu ku totontegedde ono yagamba nti yamukutte teyabadde poliisi nga mupoliisi alina okuyingira mu kkomera. Simanyi bwe kinaakoma naye ebyo byabadde mu mawulire. Then ndowooza wiiki eno bannaffe abakola ku TV ebyenjawulo bawasamuningiddwa UCC kukola olugambo ne baweebula abantu ne puroguramu emu ne bagiggala awo oba ku Bukedde TV ne bava 11. Jjukira wiiki eno era waliwo bwe baatwala mu kooti nga balebudde omuntu omu n'omusango gukyaliyo. Gavumenti wiiki eno yajje ku malemabiriza omusango gwa pulezidenti wa Bobi Wine. Taking over gwagambira nti yayingira emakayina okola MDD
nga myaka 2 ngate bali batwala 2.5 nga agatali makiwane kati tetumanyi bade bamusamonize ne omulamuzi yagambye kalindeko bano balabe kibawaaba bayinza okukyusa mu mpaaba ne baleetawo ekirala. Then twafunye ekisinde ekipya mu wiki eno ekikulemberwa Dr. Kiza Besigye Dayadikano ne mune Lord Mayor nga kireesa abantu bangi nnyo abalina obusungu mu bifumo bibiina byabwe byenjawulo nga bakyegaseko era kaadi zibafunyize baga nti bali ku red card okujjako gavumenti bawanise nga red card. Ababiina ebirala tebyegase NUP DP ne FDC nalabye president waayo nga yabaddeyo nakola ki waliwo ripoota yafulumye mu wiki eno ng'ega nti covid ekigundi ekyokubiri abaana abawala bakwatiddwa abataneetuuka bali 2.2 yes nga 6 kubano 7 bafunye embuto nga 13 bataata baabwe baba bakwatanga ebyo byonna bibadde mawulire omwaka guno. Of course Siraje au katono nnyo mukulu Fajiru Mande emyaka giwezeeko nga bwe yali commissioner mu Ministry of Education nga rolling out UPE nakayananga ne Fajiru nga muganti Fajiru UPE tetuwadde value. I think about 4-5 years after roll out UPE baji rolling out mwaka 1976 ndaga 1977 I think yali 1977 bwe nakayananga ne Fajiru Mande about 2001-2002 about bye bafunye Fajiru minister weche yali tayagala kuwulira era namirembe yayita Fajiru nga mukambwe nnyo lwaki ebyo Fajiru abyogera. Fajiru yajja wano ku radio ndoza 2002 nti value eri mu education number 1 to delaying abaana abawala from getting families naganti yo birth control nti abaana abo bwabanga yayingidde mu P1 nga wa myaka 7-8 kuba bayingiranga late aganti we yandituukidde 13-14 yandibadde n'omwana nagana naye wano tie tumukuumirako mu ssomero n'atandika ku 15 nga nkitunulire Fajiru nakayananga naye Fajiru nagamba no you need to understand this nanga hygiene ekyuka abaana nti ne bw'anaazaala nga wa 16 akaana kajja kalabirira njawulo okusinga eyasigala erw'enshama nga tazze ku ssomero naga nti ebyo nabyo bikyuka enkola eyo baleesewo enkola empya nti kati buli alina oluutajja kukkirizibwa okweyongera okusoma ebyo byonna Fajiru yagenda ng'okonkuludinga naga nti tukendeezezzaako ku baana abandizadde nga ki bawere naga naye bwe banaatuwa universal secondary education which was in the pipeline at the time naga nti bwe banaagituwa nti ate tujja kwongera okukendeezaako nti ne quality y'abaana gye tunaafuna abanaazaalibwa mu Uganda bajja kuba beta. Fajiru mu kubalaata ng'atugamba nti avuga ekigaali ajja kubanga mungu njufu okusinga eyakivuga luli mukokoteni onavuga mukokoteni nti ajja kubanga munyungufu okusinga owaluli. Right now many years later ndaba effect y'ekintu mwami Fajiru kye yayogera abaana b'abantu and bwobeere no abantu balowooza kiri mu byalo abaana abali mu bibuga nabo bali crushed abazadde babadde bakuŋŋaanya abasomesa ewaabwe mu maka. Aisha naita omusomesa Robert Gundi oba Muhammad Gundi jangu nsomesezeko abaana bange mbaba kutta abamu naye abalala bakyasoma kati ne mwesanga mu mbeera ng'omusomesa oyo yakozesezza omwana wammwe awaka and dilemma weeri nti kati omuzadde agenda kukola ki ekisooka kye yali akola kyali bweru wa mateeka kati akikoze tayagala kuswala ku kyalo tayagala kugamba bantu and we are dealing with a lot of it ne substance abuse
akibadde mawera amalala kyekya mukulu substance abuse ebiragala former Jaga Waraji former prime minister ate wali mu family zammwe ab'oluzungu n'amasimu zino zi WhatsApp ezo biki nazo they are now abused. Amama Mbabazi President Museveni yamulonze namufuula special envoy yali mukama wa Aisha South Sudan yali mukama wa Aisha ayina n'ensi gy'atwalirako endala Aisha ono kamwogereko jimu ku misango gye yalina mu NRM we yafunira flash nga buli bamwetijira bwe batemaka naye Aisha oyo yali wa Mbabazi yali Mbabazi nti Aisha tetumanyi oba yalokoka oba yagirira ddala Aisha yali amyuka mukyala Mbabazi mu bagitani Women's League. Yes, is that so? Aisha ali wano gwe Romshano oloza nti buli omu yasigala eri ku level so ne Romshano ono along the campaigns is 2016 along the way Romshano yasooka ne yebuzabuza n'abeera awaaga naaga David Pulkol na mu recruit no bangi nnyo naddala Mbabazi ne Besigye we yavaayo nga saidi ya mama tenesiga ate ne saidi ya Museveni tenesiga omukyala mama yangamba Aisha gwe nkutya engeri gy'okola eri nkutiira ddala ate ne saidi eno niranduka okumputula wekituufu kyo nti ze bwe nakola ne mukyala mama nafuna a very good working relationship with her banyumirwa enkola yange nenfuuka mikwano gyabwe nze samanya nga nkolagana nabo nti balina ambitions oluvannyuma wandibadde wambuuza wenazitegeera nesigala mu right lane yange naye nembuzika nga ndi bad girl ku both sides so kimenye gonze tebanda kurutinga naye I reconciled with her mom. We reconciled and which is okay. Yes, atenze ngenda kusigala mu go forward. Nanyini yo yagenze. Go forward yagwa nagamba wano. Kama watambula kisezi. Wabavude mu northern bypass. Ngenda kusigala mu bypass. Yali so ayinzo. He is the most disciplined politician. Why? Abantu okubeera secretary general nga tolina byama bya government byotadde mu lwatu bwoti nga ate obimanyi. He deserves the post. Tetumanyi oba yali yalokokera ddala. So bibadde mu wiki byemaliriza nabyo Alan ne Segirinya Honorables gundi yaabwe bail application empyefuushe ganya nabagambye balindeko fayiro wa DPP bayinza okwongerako another murder charge against them. So case election is zikenderedde ddala this week ndowooza w'embaale yayiseewo Nowe Kayunga aida nantaba kesi ye yokusatu Siraje kuluno kankola observation kirabika electoral commission yahabya abakama oba kubeera nti yali muwabi wa government yekulu omulimu mulungi nnyo abantu babiri bokka babiri basatu wawono we Masaka okusatu ebirala nange kidini sikiriziganya na justice by'abakama kubanga nze nogenda owolereza electoral commission nowoleza ne gwawabidde buli lunaku tazerera lawyer elections zetubadde tubeera nazo ng'abantu babakasuka bwe baali bakasuka wano ow'ekyaddondo yani gwe bajeno Bobi Wine gye yakiika ono gundi owamanya mangi kantinti mbadde ngenda mu describing abo describings ne bwe baali era wakikoze bwe baali bajjayo kantinti bwe baawabira kantinti ne electoral commission yagaa nti weewaawo twakola ensobi era ensobi ezo zaali mbi nnyo oyo ne bajjayo bwe waawabira ono w'ennansana akyanga amannya era electoral commission negamba indeed it was horrible kooti negamba nti owokusatu yabajja kooti yo neera owokubiri asigale electoral commission eyo yali mu affirmative enfunda buli gwe bawaabira ng'ebeera mu affirmative electoral commission yemu omulundi guno bwe baba yeesookayo nega nti guno gugobe nti okumanya olina okugugoba nti
lw'omushana gwe batuwawabira naye tebamusavinga tewoza nagwayo oweza n'ogwamulirwana nti Muhammadi nti nsereko oyo gwola nti kataze nti tebamuwa nti Segirinya tebamuwa but it's not even about those two. Charles is excited about Segirinya but it is not about that. I'm not excited. Constitution egamba okubeera MP olina okuba ng'olina A level. Omulimu gwa court is to inquire to have that A level. So si kugenda ku technical it must inquire because it's a constitutional issue. Ukiraba obirabira kongolo nyamba kati golowooza nti kooti esala emisango okusinziira ku biri mu kooti mbadde bwe mmanyi abakulembeze ba ggwanga lino tebaagala kalulu around this time tebaagala kakati oba oli yajjira ati aba yayita mukamooli oba mu ddirisa oba mu mulyango tebaagala kalulu kubanga bamanyi akalulu kagenda kubaleetera ebizibu bingi mukakozesa tu mobilize tukize tetwagala elections nze bwe nawa abaluli nga njagala recount omu yankuba akakamanda nga Aisha ne bw'ona okola otya tetugenda kuwa recount odoli waffe kubanga bw'okola recount ekiri mu box yo kirina effect ku kiri mu box ya president. Yes. Era tebalina n'ogu gwe bakkiriza kukola recount. Wano omusajja wattu Sempijja yali asaba recount nasekanga asaba recount nga Sempijja ne bwana akwati bajja mu recount ne basooka bagimuwa first level ne balowooza n'asanyuka nga tebagenda gimu okakana wa ne bagi frustrating nga kasobola akaluka ka MP konna ebivamu bwe byawukana nga balonda olunaku lwe lumu ng'omuntu bamuwa wali akaluga ngena n'awalala kitegeeza kirina effect ku bululu bwaki bwa president. Kakati bamaneja b'ensi eno tebaagala by election bakoze buli ekisoboka okulaba nti bagitaasa oba egasaani nabadde ndi ku mukutu gwa ba NRM abamu nga bakayana nga bagamba ukulayo nze naki nejjako nga temunanzijjako nnina okubeerako golowooze bwe nali RCC saamanya kikyakukola nga bakayana nga baga nti naye mukama waffe nga yeerowoozaako yekka fe abalala nga taterowoozaako ne mu kunoonya akalulu ekiseera aba MP batugambanye nti omusajja agambye waliwo ttiimu ezaali zinoonya obululu bungi nti agambye noonya akamu akalulu aka kamu ka president abala temufaayo kasabeera nga bawa president tugende mu maaso so it is to protect the big chair. So exhibition ya Dubai ndoza mukugensembyayo yabadde yabyafaayo nti Uganda yalagiddeyo ebyamaguzi byayo kiro 2 naye Parliament ekyanoonyereza abategesi okulaba tebakoze. Siraje kankole disclaimer. Omanyi bannayuganda bali extremely excitable. Abatunuulira ekifaananyi ky'omudaala ogwo batunuulira ebyo bye baalabako. Nina mikwano gyange egirambudde omudaala ogwo muli n'ababaka ba Parliament ekifo Uganda we exhibiting. Bwe tuba tuna critiquinga Uganda tusobola okucritiquinga byekozeeyo n'ebyeyandikoze ebisingawo naye tubeere benkanya. I think they are doing very well. They could do better. Parliament nsonga lwaki yakiyingiddemu ababaka ba Parliament abagenda nakyo kankyogere out of all ababaka ba Parliament abagenda abatuuka ku mudaala babadde bameka. So ababaka abasukka mu 23 baali Dubai nga bawerekedde mwami Yakobo Olanya. Mwami Yakobo Olanya lwe yabanoonya bagendere wamu mu kikunsu nga babulidde mu bikunta yagenda okumagamaga ng'omuyaga gwe tagulaba kubanga ku olwo baminisita ba Uganda lwe baali balina okuyimirira ku mudaala nga Uganda kyenoonya and this was the purpose nti naffe omudaala gwaffe gulabike nti guliko abantu abajja because it is part of the expo. And bannayuganda balekeraawo akajanja expo eno eri aimed at Dubai making money. Muli secondary. Dubai ng'akatale ekimu ku byetunda is travel. Abantu babadde bakendeera abatambula abagenda kitegeeza airport ekola kitono. Dubai is a transition point or transit point buli muntu waayita kati expo kyebakoledde mmwe abaale mu okutegeka obutunze wammwe mwenna mwasituse ne mujja yabala noso buli ajja n'aga nti aha bazze kati abantu baffe kwolo Yakobo
yali yakuŋŋaanyiza, which was I think in good spirit, nti naffe omudaala gwaffe gulabike nga guliko abantu ku makya kuno gukole gutya. Yagenda okumagamaga akuba wuuli anga nti oyo yagenze Shagia nti oyo kati aliddeira nti akyagula buwoowo nti olanya n'akwata Sara Kajingo n'akwata abantu be staff n'ababaka ba palamenti basatu n'abagamba mujje tugende ne batuukawo nabo babugirize abaali batunda ku mudaala. Oli yangambye olunaku lwe twatandika naye baatwala okukola ku mudaala bwe baali baggulawo ne babaga nti ate omudaala gwa gundi kyasusse nabo baasenguka ne bagenda balaba ejo abalirwana. So naye abannayuganda baliyo bafunye president yabawaddeyo eza sako miliyoni 5 batandikira okwekulaakulanya amasomero wabaddewo okukyusa headmasters bangi naye amakulu kugwaga historical ye King's College budo yafunye esomesa n'emmengo esese ebweru nja kumala neggulire limu erya President Trump yawa omukyala yawa mutabani we Trump Junior omukyala bamaze emyaka 12 bazaala abaana 5 kati bafunye bali mu divorce bonna bakanyiza ne Trump yamuwaddeyo omulala. Ampuliza Gasimbagane Ne Bannamawulire wano ku Radio Simba. Pira kibazo mu studio z'Ojjiko anjulira Siraje Lwama Charles Rwomshana Naisha Kabanda. Okay. Aisha mkwano gwange Mahmoud Chiriowa agamba nti bamuzaala wamu naye sijali kati ali ku kyeyo. Kibazo nti mutuyambeko oŋŋambire kwa Aisha nti abasiraamu ekyabatandisa Yumeya message ino abasiraamu ekyabatandisa Yumeya kugezaako ku matching up nti ye information gyafuna okuva ekabasanda nti you've been hit the worst by abaana abeefumbiza mu period eno. Ayagala MP mukoleyo MP omukyala mukoleyo ye yataddeko w'abakyala MP omukyala mukoleyo omulimu abaana bano baddeyo ku masomero, otherwise as a community will be losers. You may want to even mobilize well-wishers to do some psychiatric help to those children. Chiriyo message njituusiza. That also tells a lot about the men in our societies. Basajja baba abakiya batali bana bali wano kwegamba kituufu nti oleka omwana w'omuwala waka ne mwannyoko n'oweraliikirira ne taata we omuto ne weeraliikirira ne kitaawe ate bwe kituuse ku kitaawe Siraje bya listinze mulimu ne bakitaabo ne kigenda wala bakitaawe ba step fathers really even their own brothers ne bannyina kale bannyina osobola okubagira nti bana bato bakusobola okukola ebyobusiru n'eri obusajja bakulu bulanga omusajja mukulu ayise mu myaka yandibadde asaasira omwana omuto. So John abadde n'olukiiko John atandise okusinkana abakyala. Okay. And I met women in Gombe, I went to women in Chibibi, and I'm going to meet today at 4 p.m. Abachala be Gombolola ye Kalamba empia. Ninga mpita abachala over 15 years. Nchitemye that level. Kubanga banja batagenda kuda musomero. I am aware. Na ye nabade surprised okulaba obuwala ngolabirira kawala kato kayonsa nga kazi n'omwana waako. So Peter, true, there is a real problem jiteko kola chi okufaako. Naye nzikanya n'abagamba nti oba tumaze emyaka mingi nga twogera ku empowerment of a girl child ne twerabira omwana omulenzi kati omulenzi n'asiriwala busiriwazi. I think something should be done. Wate okuba wekikolebwa okutaasa community kwegamba Peter ekyo kyetugamba kino it speaks to a bigger problem gyetukola ki gyetulina mu communities zaffe. Oba tukkirize nti abantu bafumbirwe basomenga bamamanyi bafumbo bayite mu processes zebateekwa okuyitamu obutafuna mbuto
okusinga okwekoza siva mu school of thought esomesa abaana abato family planning naye bino byendaba mu community kitegeeza nti yalwawo okubasomesa family planning atoba yatukola bubi so true there is a bigger problem gyeteka okubeera nga tukola ki nga tuadressinga tufe ku basajja abasajja batuwumbutuseeko situmanyi kitueka okukolewa okutaasa embeera isi bwembanja discussing bwembanja ogeramu ne Peter mwankubiramu ba omukubira muba mubuuza essomero abaana tubatwalewa the best school nfunire ekifo ffe ng'abazadde mainly the fathers tiwaliwo tutuula tunyumye engeri gye tusobola okutwazaamu abawala abato what you call fathers union nga mumuyina mothers union nakati omwana omuto azze naga daddy nyina pain mu lubuto and girls are happy to speak to their dad and yes nyina pain mu lubuto what could be the problem arisazi torama kulia I'm in my periods nkakugamba I'm in my periods kati periods tuchulira walala tuchulira ayo tuchulira tufunayo busungu what you attached periods busungu now kati sina knowledge pepita and pita golubutokero toyina knowledge ejofuna kumusajja munno omwana bwabanga wa myaka 14 15 nakubulira ekyo omuddamu ki you get because those are the most dangerous periods ejo eri more deadly ne psycho eyo erichi ali mu S1 yasoka na 4 days back ne kigalanga konze kigalanga kyeki tikirwadde nemuga ugenda kukijjanjabirawo omwana mutonga manyi kigalanga yes nemubuuza nti nanga nti ddagala bandi ndagiridde lidi Uganda ku mwalo bagala sene kati 15 2 days later natafuluma nanga ati manyonyenye ne natoloka yekana agenda clinic ne musaba omutwala ne muga tugenda kutaya ku machupa simanyi bijibijibi ne mugamba later result so ni mutwala wala nga bamugamba emitwalo 18 bayino nga no this is chiba nomo kubana nga bafunye bagenze mu periods era kisobola okugemebwa before during or after ne tujja kumukolako mitwalo 5 kitundu ate yeti yagambye kigalanga ani alien word muwala wange gisimagira kijja we need a conversation we need a conversation twetaaga abasajja the parents nga tunagenda kubalumba abawala baffe nafa abazadde do we talk do we share knowledge do we share experiences anyway moving forward Peter twekoza nti abana mu Uganda Bobby si Bobby Wine Bobby kusimu mulaba konga security Bobby aganti twekoza nti abana abawala wano babadde bazaala okuva ku myaka 13 okudda mu waggulu nti abali mu studio muyinza okusanga nga bamaama bammwe abamu babazaala nga ba myaka 13 tubadde tukozeeyo improvement. It is the slight improvement that now we look back on and say ebintu bibadde bibi nnyo, but this has always been here. Peter, omanyi obusiraamu buli nnyo mu reality. Obusiraamu bulowooza nti omwana ku myaka egyawansi okusingako kujje tulowooza yandibadde akuze. Naye ekisingako obukulu omwana oyo mumanaginga otya n'omusajja ono amuwadde olubuto atakinze responsibility ye. Omwana omumanaginga otya okumutuusa gwe w'omwagalira. Nze abange my daughter is 19 and she's still very young. Muto nnyo. Era bw'afuna olubuto ati 21 ajja kuba disappointing nze kubanga alaba nti akyali muto. Naye omulala ati 15 akoze ki akuze. Jo kizibu kyenafunye Peter. Bwe namaze okwogera n'abakyala ngamba what time nti ntudde wano buli alina ekizibu kyatasobola kwogera mu bantu ajja mbuulire. Toyinza kukkiriza Peter binafunye mu bantu ng'ayogera buli ayogera naawe akaaba. Kitegeeza ki nti twetaaga okupulaninga bagita psychosocial support ey'abantu bano mu bantu baffe. Who speaks to these people? Omwana ono abadde desperate n'afuna olubuto, abamu n'okubifuna embuto embeera tisirwa kubanga abasajja babakutte nga bwe mubadde mulowooza. Abamu embeera ewaka emunyize nemunyiga n'anoonya pads nga tazirina, n'afuna amubuzaabuza n'amwangayoko obusente nga yetaaga obusente obwo.
obusente sente obwagenda okusaba bwolumu nnaku 2-3 ne buvaamu problem eyaddala. Kati ani ayogera n'abaana bano? Abaana bano nga tebafunye ayogera nabo in 2-3-4 years, what is going to happen to them? Nga balina baana bannaabwe be bazadde, nga baana bannaabwe be bazadde batandise okuba nga balina bye beetaaga bingi. So waliwo obuzibu bw'amaanyi bwe tuteekwa okubeera nga tuteekerateekera, kubanga nze bwe nagenze kutunuulira income generation. Nagenze okutuuka nga the problem is beyond nga kisinzeewo. Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios ojikwanyinya. Kyetaaga wa mateeka, kyetaaga wa psychosocial support, kugulawo masomero kunaabisolovinga. Because statistics siraje zaatuwadde ziri painful. Nti oyina abaana by government statistics emitwalo 2.5 n'omusobyo abafunye embuto mu period eno nga bato. Mwana wange ayina essomero erimu lyali asomeramu primary, ng'essomero lirina enkola bawa abaana time awandiike ekintu ekimuli ku mutima kyatasobola kwogera, ne babagamba buli omu awandiike bagenda okuŋŋanya obupapula. Baana bawano Kampala covid yayita nabakojja, bagenda okuŋŋanya obupapula ng'abaana bangi bawandiise anko yankola bino n'aŋŋamba bwe njogera ajja kunzita, kati simanyi njagala kwogera naye sisobola kwogera nti anka ajja kunzita. Abaana nga bangi covid nga tanaba kujja. That's about is moral decay. Aishogamba nti actually ekizibu ono ayinza okuba nga akola research eya capturing data yakirabye ku luno naye nga kibaddewo. Gasimbagane ne bannamawulire. Nina Siraje Rwama, Muwanga Kivumbi, Ahmed Katerega Musazi, Charles Romshana ne Aisha Kabanda. Nkomo. Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios ojikwanjulira. Nsonga gye twasosokonako of course we had them break nenfuna perspectives endala naye nga njagala kuwaayo Muwanga ne Katerega just 1 minute over 1.5 minutes. Wanga oli ya raisinze Aisha ye ali selfish kululwe aganti waffe aganti luli twasigalire emabega community yaffe netandika yumeya abaana baffe basange bali nti naye ye according to ye simanyi statistics ze aganti ate waffe kibi nnyo ye waabwe kabasanda. Aisha reaffirminga wano nti naye bwe yakoze round mu community mbi ne stats ezive wa Siraje because emitwalo 2.5 omuntu bwagiwulira giwulikika ng'emitono ngogi spreading district number in some areas. Okay. Ne abana emitwalo 2.5 kati oli akugaye nti anti mwe mutwale eri akajanja abaana mwe gye mwazaalirwa bazadde bammwe bazaalanga ku 13 14 mbere badde ekyuseemu bukyusi katono. Katerega oyina dilemma ey'omuzadde because n'abazadde bano mubatunuulira mbagambye nti tubadde tuyita abasomesa mu maka gaffe ag'enjawulo and that abuse has happened there. Kati ng'oyina Katerega yayita omusomesa nti ye Siraje asomesezza omwana we amuabusinze amusobezaako. Katerega agenda kutwala mu Siraje ku poliisi. Katerega tasooka kutunuulira abuse gye batadde ku mwana we na kuloopa, asooka kutunuulira ngenda ku poliisi ngenda kuswala ensi egenda kuntunuulira. Katerega just 1.5 minutes. Webale sebo twabadde n'olukiiko mu Masaka ISS ku Lwokusatu twadde tusinkanye basentebe ba LC1 bonna mu Masaka City naye bwe twawadde ku mukisa oba bwe yatuwadde ku mukisa katukyaza deputy headmaster kiyagambye abeeru saabo bagamba abazadde n'agamba nti kati tuli mu muggalo luli twabateera ebintu ku mutimbagano abaabifaako mwali batono nekirabika abazadde banyiroza tebalina smartphones na biki ku luno tetwatawaanye naye abamu mulina bwe mubyenfunira naye mukomye okuddira abaana mbu omulenzi wa senior 6 asomesa omuwala wa senior 1-2 ebivuddemu biki si birungi n'akatono. Abazadde olumu ndowooza naffe twetaagamu obuvunaanyizibwa olumu kutwala bintu for granted tokkiririza ddala muzigo na muliro kubeera wamu
naye okay nsanze mwatanza tukikyagamba basomesa naye ate ne mufe in fact Aisha wenyigiridde nga kumpi ndowooza gwoki bano badiratives betubeera nabeewaka gwolowooza nti bikyalinga ebyedda nti Muwanga bw'aba mukoddomiwo tomwana wa Muwanga akimanyi nti omwana wange amugiraki amuzira kawuli atugambye bataata bameka bataata 13 beekoledde abaana bw'embuto ekyo nakyo kibi nnyo kubanga statistics zibadde zijja naye abo bataata abo bo bagwenyufu so much babeetaaga butabika naye ngamba kino ekye batandika okweraba gap okay wandinzize naye waliwo ku gap ekyo twandibadde tulwana abantu betubeera nabo mu maka gaffe nga tukyalina abaana abato tubeemu okwerowooleza ebiyinza okuvaamu goga n'agasajja agasobya ku bwana baago ne gabafunyisa embuto agogo oba simanyi nekye tulina gakola geetaaga kuwanika kalaba Muwanga ensonga eno nze ndaba eri more complicated naye nga kitulina okwacknowledginga nti an idle mind is a devil's workshop. Abaana okuba nti tebali mu ssomero kitaddewo obudde bungi si management problem Peter wo okola ne madamu akola those so many hours in a day zotaliwo ng'abaana tebali busy zidefining their own new realities ate mu mwogerako ebyo byonna there is another world altogether called telephone Charles J ayogerako actually gono categorizing a issue ya relatives telephones ne access to media ne phone is another tall order otukange waka oyina okuregulating time abaana gye babeera n'essimu you don't know nti ekiro biki bye banaalaba and because of wealth ez'abamu ddala abali affluent buli mwana asula nayekka abalireke ate nosangayo abalala nga muba n'ennyumba za bisenge ebi bibiri abalenzi n'abawala basula wamu up to reasonably a bigger an older age ebyo byonna bibadde bibeerawo neza gavumenti zeyazimbidde ab'ebonyolo bisenge bibiri ekyamama ne taata kimu ekyabaana bonna wamu kimu kati era nga standard ennyumba eyali traditional eyeda mu bakoloni ez'abakitaffe ab'emmuli akyo nagimanyi yajjajjange Asumani Kivumbi weeri awo wagisangamu minimum nga bagamba ebeeremu ebisenge ebi bisatu beya minimum ebisenge bimeka ekyabalenzi n'ekyabawala naye kati osanga ne bazimba n'apartments zino nga there are a two bedroomed house ekikyo n'ekyabaana kimu and because of poverty ne growth family netuuka kula nga tebasobodde kufuna busobozi buva mu nyumba ya 2 bedroomed okugenda mu ya 3 bedroomed because mbeera nebanyigirizawo kati bibadde biba bisalawo ti abaana babeerawo akaseera katono nembaweereza mu bisulo naddala babakuzemu mu secondary n'evin abaana bakadde abamu abali ku ebyo ne batandikira mu P5 awo babatwala mu biki mu bisulo ne badda akaseera katono oluusi be badda nga babagaba gendo bereke wa Peter and mothers are very clever, they know where it is safe. You are China abana batogwe gendo bereke mu holiday kuluno buli omu yali under financial squeeze buli omu nga gamba nange sisobola extra burden buli omu yetwalire omusaala bagwe muki mu bulago kati problem nebeera compounded eri mu bantu social moral decay yo wane waffe ne failure ya judicial system okugibiitinga mu local community eyo bino byonna ebikoze police judiciary
ne system endala yonna tekola wane waffe byafa era oli amanyi nti ebyo nojja ku reportinga n'omuntu fayiro ebeeraawo omusajja agitradingemu akakadde kaki k'essente mwogere mubeerewo kakati nekyala actually kyekyo poliisi kyebagamba ni mwogere. Yes, Aisha abadde awuliriza nnyo at one time ewaffe nga nkalinga special message and yali based on research nga nkalinga special message for people butafumbiza abaana bato everywhere nga Aisha knows me that mbeera mbantu eyo nga I'm not a politician. Sometimes nanga nti neyo message yo ng'eriko lumu yangambako ti ng'ebintu byonna obiddamu nnyo by'oyogera omwaka guli by'olimu because one nga biri so critical feeyo sometime back even the last 2 weeks kyotamanya nze nkimanyiko there was a case yali even reported to the first lady nga bamugambye nti ebulo waliyo omwana agenda okufumbirwa n'embaga bagitegese naye omwana oyo omuto nasindika got to know about it ne basindika abasirikale bajje bakwate abantu abali ku mbaga naye nga apparently ani ali ku mbaga and this is where the question is osangako n'owetwale osangako ne reverend kamane Muwanga yo kumukolo kana nga namwe muli ku mukolo nga kavuddeyo omwana avayo bati bamulese nogandi ono kwe balese ono ningamba aishon ono kwe balese ono era nembuuza you remember I called the father nempita tata we abu mukwano gwange nemutete abu omwana ono gwagala okufumbiza ng'amaze okuvaayo wali abuna nganti mubiri gwe mutono omubiri gwe mutono naye omwana muki mukulu nali so curious nempita sister we you remember kwa baina big sister ne mubuuza nti wange gwe nga kigwe gubatutulwakyo nanga nti amazima nambulira age nga age ali above 18 nengo so you meet this situation two Peter ton namanya kizibu kiri poverty kyekola ffe tuli laka abali mu studio eno extremely lucky mu Africa Siraje ebizibu ebyo byolabye eby'omwana ow'o gwe watwalidde ku mwana 18,000 mu kyalo n'abigamba omusajja yagala kangwe eriyo case and I hope the family is not listening omanyi naye ffe tuli baluga because bino bijja kutanga situation waliwo abaana miliywana gyaffe bankolerayo emirimu simba omuddo obiki ebyo gwobamanyi kati situation emu omwana ali mu S4 ayagala kusoma ku smartphone akozeyo kasente kakakuŋŋaanyiza mitwala ameka asatu angamba honorable genda ongulire ki esimu ngalo wakitugamba nze sina budde kanti benazo wakitanga agenda zitwala azinywe kitegede sente ozikwasa ku lw'omushana zisibidde mu bbaala oba mu sawuna nganzubuta this I'm sure they are not listening ngana egamba nti ekyo even now I have not found the time to go and buy a telephone mbadde business nengo yagamba ndetera simu kwabe naziwa daddy daddy agenda zitwala zikola ki zinywa kati abaana mu mbeera eyo daddy anywedde ze simu y'omwana omwenge nga bwe guyambye omwana kutagenda ku simu abazadde bagamba mbu olw'okuba omwana ono aba mukutteko mu bintu ebyo ng'amuzudde nti abitandise mbu kamufumbize omwana mubuulirire nti ebintu ebyo bibi naye ogamba oge nti omwana alabika atandise ebintu ebyo kamufumbize ku 14 no ngojeko the difficult of leadership Aisha kati agitandiseko the difficult of leadership you confront those situations lumutwali kumbaga ne muganda wange Faisal Kikulukunyu babiri fena
mbaga manye bino bivaamu eno mutuuka eno munyumya baleeta omugole ngamba Faiza nga naye tubeere ono mwana ono gwe baleeta olowooza si muto naye nga so I took keen interest to know lwaki family yali efumbiza ki omwana oyo kati omwana nga taata we yafa n'akulira ewuwo nga brother we ono ayina aboono abaana ali constrained agamba mugamba mukuzizza mutuusiza ku level wenkoze ki wenkomi sente zimwongerayo sizikola ki siziyina kati gwe ngamba mukuuma emyaka emirala emeka ebiri aweze 18 nfunye amutwala you know nfunye amukola ki omusajja natugande n'abange bannemye okitegeera era n'abange mbanoonyeza basajja kati nafunye omukisika ono yafunye amukola ki naye nga n'omuwala ne bwoti omugabe naye ali willing okugenda because ne wabadde asula can you imagine nga bagamba tusula mu kisenge awo ffenna abaana ng'ataakuze it's very unbearable n'olwekyo poverty n'ebirala bingi nnyo ne social bingi awatali free education ku secondary level omuzadde wakuga nti omwana amaze emyaka 3 tasoma ali myaka 17 akubuuza muteeke wange mukozese eki anyonoonekako tasoma yabajja muzaliramu awaka so it's a dilemma kati mbadde mbaga nti bw'obeera ng'oli leader mu community omwo you meet these challenges and they can beat you noga bino sibimanyi nze ebimu ebya moving nga mu politics and I got scared. Well, Sakura in a well-off to do family. Nete yali extremely poor. Never ntandika politics. I visited homes. Nentandika okusanga abantu how they feed on lunch, what supper they eat, how they sleep. Because ng'ogenda omusajja campaign w'ekiro. So n'omusangira ddala nga siraje gwolaba nga ayambadde saati bw'otunula w'osula wait a minute wait a minute otya n'olwekyo we may theorize about progress ne standard about living eyo mu kyalo decisions zimulowooza nti z'abaana it is about poverty and poverty Charles eddakiika emu ndaba owandiise notes omwezi mulamba no nze mbani mpandiika byange azikwatanga matatu mbani mpandiika byange nakafuna ko experience security ngo kitaawo omwana the father kampite parents nga n'omwana abali below age what the defilement nga bapanga omwana yebake n'omusajja nga yina sente nga kyebagala sente kuva ku musajja bamuteeke ku musango gwa defilement bamujjeko sente ate tebaji prosecuting bagende bategeregane yes and one of the cases oli yambulira amazima nangamba kati nze nasoma ntya the only way can kijja kunyamba okusoma yoli engeri gye tumuyingiza ekitimba ani omusajja akiyingira ate fees nazisasula omuwala n'asoma kati ntera kumusanga ng'avuga n'okuzimbazi n'ebizimba azimbye ssebo omuwala wali now she's a mother but ye education ye okusoma kwe yakufuna through induced defilement now Muwanga Kivumbi embeera gyoyogerako ey'obwavu kati g'ogirabye ng'oli mu politics ogirabye fa omuntu agisolamu nasolaku kuyingira sayiso saka
egutiya ya saiso simaba jijukira nguyingiramu nefuka bulangi kyate wansi ne muteka lye mwanyi bagitaddemu bwe bakusanga ng'oli ku kyalo ebuddu ebutambala ewamwe lw'ensama ng'emmwanyi oziteeka mu kakutiya aka polythene buno obukutiya buno obwa kaveera obeera ozizza omusango eyina okuba musaiso saaka eyina kubeera mu saaka mu kutiya ey'ebigogwa akata eyonjiwagira because fe twagikozesa nagikozesanga diro nga during the day ekole ku y'omwanyi mu kiro ng'ogiyingiramu nga weebaka ekyokubiri bino ebinankana these dry banana leaves ebisanja kati buno bwana bwosula nabwo bwebufuka bwebufuka ne bufukamu buvaamu ebinankana ebiyingira ne mu bode ebiyengere gwe so kati oyo life eyo gyendimu gyongamba nze lwomushana mbeerere ku standby ne kondomu ey'omutwalo because condoms zino za konkope za Bungereza mutwalo right ziri ezaffe za bulijjo gibalirire ku 10 minimum naye 10 mu kyalo oba ogenda kutambuza nte kilomita 4 the labor because the labor olima lunaku lulamba lwonna ne bakuwa 13 kati nga nsibe nga anima olunaku lulamba nfune 13 nkwateko 10 ngule kondomu ngiteeke wano mu mpale owakana ka Aisha but na sinkana mu banga in the evening because you see let's debate reality. The reality is that when abana bavubuka bagenda kusinka when I was in secondary school I was in the as it were because na yambara underwear I think mu senior 5 katwalinga twali kwambala ki katfega tuli wali wamanyi ntwano ba bitabo nenga bawala batuvumira romshana yekifera you don't do what you don't function tolina toliko gwe oli kaba nengo laba sabo serious ngoleja nanga now you prove me wrong nja kukona you prove me wrong so sinats at senior 4 and you see senior 4 nga olaba abana that's myaka nga 16 senior 4 10 yes ngolaba abana 18 boyfriend girlfriend boyfriend and girlfriend nga bakola ki nga batambula so what comes out of that ye mbuto because mutunulira mulenzi ne mutunulira musajja ne mutatunulira muwala what you would call the push factors society affair education society affair bwowera omwana nas no bwowera omwana nasoma as a society okusinga nyo muwala society ekula police ya government ene yakuza society feyo nyo kumuwala because that's not the policy fe society okanti yali ekimanyi bwofuna olubuto ng'okyali wa kitaawo ne mama wonga bakutta they would kill you. There is a press call mu Ibanga at Kisizi simanya oli ogenzeeyo manya wali health center very good that's the press abantu batambulanga kilomita 2-3 okutwala okusuulayo obuwala kati nga abawala bakimanyi you don't mess because you see one you begin with the girl mwe emphasis yona about the environment oba mbuto baki mujitadeko basajja you don't put it on the girl or I know kubanga restrained going okutako pressure is the girl. Now my mother ya woman atachali munsi na yeke isu makanizi ya ngamba former PS finance yali atura naye ku desk emu na wana agenda kugira mu botinga tajja ogenda kubuza anti yatadde yodda yazala yagenze it sheroped in P1 wanji P1 yali atura ne case makanizi amwe product of development kunyaka namusanga P1 bomchalo P1 bagitandika yes nja kati chagala kubuza case makanizi. Now if you go in my area what you would call traditional marriage zezo abawala babulanga that's why bakuita kubba era family etesa ntugenda kubba omwala wa Peter Kibazo ne bamutega ku luzzi ne bambuzaawo bwe bamala ekiseera ne beyanjula that's why you have katera rume you get someone agenda okubale consigning because birimu n'emigo birimu n'okulwana. That was our tradition, that was our culture jetukola ki jetuva tradition eje tuvaamu so you see yabulawa P1 yes you can ask case
Of course batandika nga balinga mu rafule 9 10 abamu batandika nga lete. Every bad history is associated with you. Mama wowe nolovinga kupi wano toyambala panty otambuza bigere buli kibicho nacho nena avamu omuntu natunda wano na associated with you. You see chibazo problem je tuyina wano with the edit